Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana baliyita batya. Olunaku olwaleero nkuleetedde eddagala eriyitibwa Ssekkoteka. Ssekkoteka Bwati bwafanana nga w'omulaba. Mwetegereze bulungi nnyo Ssekkoteka Bwati bwafanana. Mwetegereze bulungi nnyo ekikoola nga bwe kifaanana, obugazi bwakyo. Ssekkoteka ono okumutegeera obulungi ojja mutegerera ku kamuli. Akamuli ako ojja mutegerera ku kamuli. Ekyo nkikubuulira wamu n'ekikoola osobola omulaba n'omutegeera. Ssekkoteka akamuli okalaba bulungi nnyo, wetegereza akamuli akwe k'ogenda omutegeera okusinga. Ssekkoteka awantu w'asinga okumera oba gy'ogenda omusanga okusinga amera nnyo mu nnimiro zino ezirimiddwa, ennimiro ezirimiddwa ne ziddamu ne zimera omuddo. Ssekkoteka oyo mwamerera naye amera nnyo mw'ogwo omuddo ogumeze mu nnimiro ezo ezibeera zirimiddwa, kuba akulira ku sipiidi ya yiriyiri. Ebiseera ebisinga emiddo egyo egimera mu nnimiro nga bamaze ogirima, ebiseera ebisinga giba gikula ku sipiidi ya yiriyiri. Kati ne Ssekkoteka oyo ojja musanga nnyo mu nnimiro ezo ezirimiddwa ne ziddamu ne zimera omuddo. Naddala amera nnyo okuliraana ekkubo. Amera emiddo egisinga oba eddagala erisinga lyagala nnyo okuliraba, limera nnyo okuliraana ekkubo oba obukubo obutini obubeera obw'ettaka. Amera nnyo okuliraana ekkubo. N'ekirala amanyi okumera mu bimuli ebyo kasita obirima, amanyi okumeramu bulungi nnyo mu bimuli ebyewaka, kompawundi emabbali, amanyi okumeramu bulungi. Eyo Ssekkoteka Bwati bwafaanana ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Mwetegereze bulungi omulabe kwegamba omanye nti eryo maze odditegeera nga bwe lifaanana. Kati Ssekkoteka ajjanjaba endwadde naye ebiseera ebisinga Ssekkoteka ono ajjanjaba omugaseeko eddagala eddala, okugeza kambabulireyo obulwadde bw'ajjanjaba oba byatereeza. Okusookera ddala Ssekkoteka oyo mulungi nnyo okuggwa omuntu alina emisango ng'olina emisango giri mu kkooti, olina emisango giri wa chairman, ng'ate emisango egyo okimanyi nti si ggwe wakoze ki, si ggwe wagizizza, nga bamanyi nti bakuwaayiriza, bakututte mu kakiiko, bakututte owa chairman, bakututte ow'omuntu omukulu oyo agenda okuwozesa, agenda okubuuza akana n'akataano, kwegamba agenda okusalawo nti kituufu ono yaguzizza oba si y'ono. Kati Ssekkoteka ono osobola omukozesa bulungi nnyo ku nsonga eyo, naye olina omugattamu eddagala eddala. Omukola otya? Okwata ebikoola bya Ssekkoteka bulungi nnyo n'onoonya n'akakoola n'obukoola bwa muwugula. Obukoola obwo nabwo n'obufuna, n'ofuna n'obukoola bw'eddagala lye bayita mbatuddeko naye n'ofuna obukoola oba n'ofuna ebikoola. Kati womala obifuna biyengere wamu mu bbaafu, naabako ng'ogenda mu musango ogwo nga bakuyise, chairman akuyise, asuubira nti olina omusango gwe wazizza, mwenna abayise babiri agenda bawozesa. Sooka onabe ku Ssekkoteka oyo bulungi ebikoola ogattemu mbatuddeko, ogattemu kamuwugula obukoola, binaabire wamu. Omala okubinaaba bulungi nnyo, eyambala bulungi engoye zo. Womala funa akakoola ka muwugula, ofune n'akakoola kambatuddeko, ofune n'akakoola ka Ssekkoteka, biyengere mu ngalo bulungi nnyo. Toolako katini ng'omaze obigatta wamu, toolako katini kasibire mu kagoye, oba ekijja okusinga kajja kuba katambaala. Funa akatambaala ako nga si ka white, funa otuntu nga tutono toyenze, tusibire mu katambaala bulungi nnyo, kateeke mu nsawo ogenda nako gy'ogenda owali omusango gwo, genda nako. Kati gwegera nga ali mu bawozesa atandise okuwoza, atandise obabuuza akana n'akataano, gwe kwata akatambaala kano kayise buyisa mu maaso, kayise buyisa mu maaso ng'eno oyogera, kayise buyisa mu maaso ng'eno bakubuuza akana n'akataano. Ojja kulaba omusango gwammwe gugenda kufiira awo, bigenda kwonooneka. Okitegeera bulungi nnyo kuba bamuyita Ssekkoteka
oli ne bamuyita muwugula, omulala ne bamuyita mbatuddeko. Byonna birungi nnyo mu nsonga eyo ey'emisango. Okitegeera, Ssekkoteka oyo ebiseera ebisinga tajjanjaba yekka, olina omugattako eddagala eddala okusobola okukuyamba ku ekyo ky'oyagala okutereeza. Bamuyita Ssekkoteka, tumutunuulidde ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Njagala mulabe nga bwafaanana. Okitegeera, nja kuba mbakolerayo eddagala nga mbabuulira enkola gy'omukolamu ng'omugaseemu ebirala ku nsonga endala ze nnaba nsobodde obbabuulira, naye ekikulu kya byonna njagadde mumutunuulire, mumulabe, mumanye bwafaanana. Kuba mumbuuza nnyo Ssekkoteka afaanana atya? Mperezaayo ku kafaananyi, mperezaayo ku kifaananyi ekikoola nga bwafaanana. Kati olwaleero mubateereddeyo mumwetegereze, mumulabe. Kijja kuba kibayamba okumanya eddagala ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Bwe kityo bwe kiri. Leero mbalaze eddagala lye bayita Ssekkoteka. Ssekkoteka bw'atyo bwafaanana. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mugyegatteko. Bingi nja kuba mbateerayo. N'ekirala, likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.